Kakati Kadama golaba oyo mu kifaananyi essaawa zino ze mbuyaga ezikunta afiiridde mu kabenje ne bboosi we mama. Kadama ono abadde ne famire gy'akolera okubadde baba, kubanga baba yabadde avuga, mama nga y'atudde mu maaso, gattako n'abaana nga batudde mabega ne Kadama ono. Emmotoka egudde ku kabenje ne bafiirawo abantu babiri ku sipooti. Mama ye tasimattuse afiiriddewo mbulaga, ne Kadama naye afiiriddewo mbulaga. Kadama ono amannya ge bamuyita Kyalisiima Meres oba Miles. Amannya ge y'oyo Kadama Kyalisiima. Bambi mukazi wattu tasimattuse. Baba n'okuli abaana bo baddusiddwa mu ddwaliro okwongera okufuna obujjanjabi. Bali bubi, tasobola otaasibewo yali ku mumwa. Wabula ye Kadama gattako ne mama bo tebasobodde kuba nti ate basimattuka. So bw'obanga oli wa luganda lwa Kadama ono, oba oli mukwano gwe, oba oli maama we, anti we, mulina okukimanya nti omwana wammwe wenjogera kati ze mbuyaga ezikunta era afiiridde mu kabenje. Afiiridde mu kabenje. Babadde mu mmotoka, famire ennamba ebadde ejjudde ng'ewedde. Badde balina gye bava, obava nga bava kukola shopping, bava kutambulamu. Baba yabadde avuga, emmotoka eno ne bagitomera n'egwa kabenje. Mama ye afiiriddewo sport, ne Kadama ono n'afiirawo mbulaga. Bo tebasimattuse, tebalutonze. So omuwala ono gw'olaba ali mu kukaaba amaziga ye muwala eyatambuza Kadama ono, ye yamutwaleyo gy'abadde akubira ekiyo mu kiyumba gy'ali. Ye yamukolerako ku by'okutambula kwe, kyekyo lwaki nti era yavuddeyo okutubikira okufa kwa Kadama ono Kyalisiima Miles. So njagala nkutuuseeko akatambi kano okeewulirireko video, nkusaba ogimpereka like etuke ku famire y'omugenzi bakimanye nti omwana waabwe ze mbuyaga ezikunta yafiiridde mu kabenje nga ali mu mmotoka ne bakamaabe. Video yiyo. So hi guys, amanya n'eddoboozi Madam Maclean nga bulijjo. Leero ngezezaako okwekungaana naye mpulira biganye. Tulina Hasala munnaffe asobodde okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno, yagudde ku accident ne boosi we. Famire yonna yabadde mu motoka naye abamu bali mu ddwaliro, naye wafudde mukazi n'omukozi. Ono omuwala nze yali yamutambuza okumuleeta ku kyeyo, naye Katonda buli muntu yamutegekera enfa ye. So tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa era ne famire yagigumye, naffe ffenna abafunye okunyolwa Katonda asobole okuba nga atugumya era anyongera okubazaamu amaanyi mwena abali eyo abakola. Tweyongere okwesabira. Kiruma nnyo okujja ku kyeyo ng'oze kukola okyuse obulamu bwo, okyuse obulamu bw'abaana bo, okyuse obulamu bwa famire yo, ate n'oddayo ewaka n'oddirayo mu kasket. Otherwise Mukama Katonda mwena abankuumire. Omuwala bamuyita Kyalisiima Miles era nsaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. So kitalo nnyo ddala. Mawulire si malungi, mawulire tegawoomesa nnakabululu, mawulire mabi nnyo nga bw'okiwulira okuba nti Munnayuganda munnaffe era nga Kadama Kyalisiima bambi y'omu ku abo kubafiiridde mu kabenje kano. Nti lwakuba nti tafudde yekka, afudde ne mama. Mama naye abadde mu mmotoka eyo, omubadde ne baba naye abadde mu mmotoka. Gwe mafamire ennamba ebadde mu mmotoka, badde bava kutambulamu nga balina gye bava, oba badde bavaawo bava kola shopping, naye nga famire yonna ebadde mu mmotoka n'abaana. Eky'omukisa omubi nti Kadama ye afudde Munnayuganda ne mama naye afudde. Wabula ate eky'omukisa omulungi nti baba awonye n'abaana tebasobodde kuba nti ate bafa, naye essaawa zino bali bubi, bali mu intensive care unit. Oxygen taasibewo taasulewo, yali ku mumwa. So bw'obanga omanyi Kadama ono ng'omanyi famire ye, wandibadde obategeeza nti omwana wammwe ze mbuyaga ezikunta, bategeeze basobole okuba nti ate bakimanya
nti omwana waabwe zembuyaga ezikunta. Bannange ennaku enkulu zitwalira ddala abantu. Ennaku enkulu teziriiko nti oba oli Uganda nti oba oliwa, abantu bafiira ddala, wabula buli omu yenna gy'oli nga at least ko oli mulamu, nga Mukama Katonda akukuumye n'omalako omwaka n'oguteeka wali, nga tolwadde, nga tofudde, nga tokoze eki, nga tofiisizza, yisa engalo mu maaso weebaze Katonda. Katonda mwebaze. Twalayo sekendi emu okusiiba ku TikTok okumala olunaku lulamba tekikuggyako ottayo ne weeba dakiika nga 5 ne weebaza Mukama Katonda olw'okukukuuma. Tekikuggyako okwebaza Katonda olw'okukukuuma. Katonda mumwebaze okubakuuma. Bantu bangi baliyo mu malwaliro, bantu baliyo bali ku okisigeni, abantu bagudde ku bubenje bamenyesa amagulu, abantu bafiiriddwa abantu baabwe. Kale kwegamba si kirungi, naye nga Mukama Katonda wabanga asobodde okutukuuma, tumwebaze era tumutendereze. So obanga omanyi famire ya Kadamu ono, mubategeeze nti omwana wammwe zembuyaga ezikunta. Kadamu ono bamuyita Kyalisiima Meles, Kyalisiima. Sawa zino mufu zembuyaga ezikunta. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, agulamuze kisa. Ne famire y'omugenzi Katonda abagumye. Mukazi wattu yagenda kuba kyeyo ng'amanyi nti agenda kukyusa bulamu, wabula tekisobose. Mukama Katonda amuyisa, amujjudde ng'obudde bukyali. Ekibaddewo nti asiba kama be nti babadde bamutulugunya. Ekisinga okuluma nti omuntu akeera kuba kya n'afuna famire nga nnungi, abantu nga balungi, naye ate munnanga ate okufalaba ate we kumunoonya mu ngeri endala. Abantu bali eyo bakaaba bagamba nti bannange omuntu anaafuna famire etamutulugunye, naye omuntu bw'ate bwafuna famire ennungi ate ebizibu birala ne byesomba. Nogamba bannange omuntu akola atya? Omuntu akola atya? So mawulire si malungi era mawulire geego. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna abasubscribinga sako nammwe abafollowinga gattako nammwe abawa endowooza yammwe ku buli video gye ntaddeyo. So genda maaso n'okuba nti oyongera okuteyungako ng'osubscribinga, so okuba nti tutambulira ddala wamu. Tunatera okuwera basubscribers 5,000. So guys, mwebale nnyo, mwebale olwa laavu. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi, mweraba.